nga beteekera ligi y'eggwanga ey'omuzannyo gwa handball olunaku olw'enkya. Ttiimu ya Kyambogo University ey'omuzannyo gwa handball nga basinziira ku ssettendekero yaabwe banjudde omujoozi omupya kusa n'akabonero akatongole eri bannamawulire nga kaweefube okwongera okukuza omuzannyo guno mu ssettendekero eno. Atwala ebyemizannyo ku ssettendekero ya Kyambogo George Wagogo ategeezezza nti kino ekikolwa kirungi nnyo era bakwongera amaanyi mu muzannyo guno. Wagogo era ategeeza Salt Media nga yunivasite eno bw'eri enneeteefuteefu okwongera okutumbula n'okusitula ebyemizannyo byonna okutwaliza awamu. Nga gye tugenda mu maaso okwetegekera emizannyo egijja kanyeja East Africa University Games, tusuubira nti ttiimu eno egenda kukola bulungi kubanga university eri committed okuba nti egiwa buli obuyambi bwetaaga okwetegeka n'okuzanya emizannyo gino era n'okuwangula kubanga ttiimu yaffe erina abakocha abalungi era eri organized, eri disciplined, era tusuubira nti ttiimu eno ejja kumaliriza nga ewangudde. Omutendesi wa ttiimu eno era nga ye mutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'abakyala mu muzannyo gwa handball Kyarungi Ibrahim wano watutegeereza nga bwe bali abeeteefuteefu okwolesa omutindo omulungi mu mpaka zonna ze bagenda okwetabamu. Myaka gyonna tubadde tujja tuzanya naye nga tetuyina kyambalo kyaffe kye tuyimiriddeko, era ndi musanyufu nnyo okulaba nti abazanyi bange kati bagenda kwambala omujoozi nga gukkiriziddwa mu butongole, era nsuubira nti tugenda kukolera ddala bulungi okusinziira ne ku ngeri gye tubadde tukolamu. Tegeeza kyamaanyi nnyo gye tuli nti abaana ne morali yeeyongeddeko, abilities bagenda kwongeramu hard work, bongeremu ku maanyi ku bintu byonna bye baagala okukola, era ne university eri willing otuyamba, era tuli basanyufu nnyo ku kino kye tutuuseeko and kye tusuubiza our university nti tujja kukola nnyo. We shall do our best, we shall work our hearts out, era tusuubira ekyamaanyi mu maaso eyo. Kyambogo handball team yakuzanya n'Endejje University handball team mu league olunaku olw'enkya ku kisaawe kya Old Kampala Sports Arena, era nga bakozesa league eno okweteekera emizannyo egy'amasettendekero aga waggulu egya East Africa ezigenda okubeera ku ssettendekero ya Ndejje omwezi ogujja. Abel Kitaka ne Geoffrey Mugerwa, Salt TV, Omunyo.